Munnange wali oyogedde ku bigambo ne bikutuulamu ng'olina okwetonda. Nonno yonna senga asidi yabadde alina okwetonda. Munnange emabegako awo wayiseewoko ebbanga we gitaba myezi n'omwaka guweze, senga asidi yavaayo n'atugamba nga Deputy Speaker Thomas Tayebwa ye sugar daddy wa Sheila Gashumba bw'era yamuteekamu ssente ogwo omusimbi ogutokomoka bwe tulaba Sheila Gashumba asaasaanya. Bunno Deputy Speaker ye sponsor era amawulire gaatambula nnyo ebyo ebiseera. So munnange Deputy Speaker n'avaayo n'abyegaana n'agamba si bituufu, ne yeewuunya oyo omukyala senga asidi n'amugamba kaalimukwatako. Jjukira senga asidi abeera Canada. N'agamba lw'alijja mu Uganda ajja byogera aleete n'obukakafu. Era ebyo ebiseera Deputy Speaker n'akwata ekifaananyi kya mukyala we n'akipositinga nga bali babiri, n'akipositinga ku social media handles ze. Munnange ne Sheila Gashumba yavaayo n'agamba si bituufu, ebyo ebigambo bye baali boogera si bituufu. N'agamba ye ne Deputy Speaker yali tamumanyi, Thomas Tayebwa yali tamumanyi, bwe yali tamanyi mbuno ne Uganda erina ne Deputy Speaker. N'aseka nawo n'agamba ogwo omugambo baagusaze tebiriiyo byonna byonna bifu. So munnange senga asidi mbu n'avaayo ne yeetonda, naye yabaddeko ku live emu ne bamubuuza ssebo nnyabo, ne bwe muyita ssebo nnyabo, weetondera Deputy Speaker oba tonnaba? Munnange n'agamba nze ntya emiggo ntya emiwunyo. N'afukamira munnange n'addamu n'amwetondera n'amugamba taata ssebo nsonyiwa, olugambo nange baalundeetera buleetezi mu comment section. Munnange nga bwe mumanyi abantu ba content creator abakola content ow'olugambo munnange oluusi babaleetera eŋŋambo mu comment section, kati ye ayogera bwogezi nga tabiinaako bukakafu. So munnange yagambye naye olugambo baalumuleetera buleetezi mu comment section mu inbox oba mu comment section, naye teyabiinaako bukakafu era n'afukamira ne yeetondera Deputy Speaker amusonyiwe, amusonyiire ddala tali kiddamu, naye nga mumanyi senga asidi bw'atyo era tekigaana kuddamu n'amwogerako. Naye nga ko ka video ngenda kuba nkabateerako wano eno munnange mubirabe nga yeetonda. So bamikwano ka video ngenda kuba nkabalekerako, naye mwe mwenna abatannaba subscribinga bamikwano mbasaba musubscribinge, mulayikinge eno video, musharinge, mukomentinge, ate mwaba subscribinge dda bamikwano mbagala nnyo akensuso. So badiya ka video kaakano kambeere nga nkabalekerako naye nga mubeere bulungi, mweraba. Senga, did you apologize to Tayebwa? Osesa kamwetondere na wano namwetondera naye leka muddemu, namwetondera dda naye leka nziremu, ka nziremu, namwetondera dda naye leka muddemu. Owekitiibwa minisita, owekitiibwa Deputy Speaker, bandeetera olugambo bankozesa ensobi comment section. I am sorry and ashamed of myself. Era taata nakwetondera naye era nziramu. Yenze taata, yenze maama, tokuba kutta ongalamizanga munnange nonswanyula. Namwetondera naye era nzizeemu. Osaaga bandeetera olugambo, mwe mutuleetera wano olugambo. Nsonyiwa taata nasa siri kiddira. I'm sorry and ashamed of myself. Leka nkeza amaju kandi ngamba omulunyanku. Sebo owekitiinisa
Deputy Speaker bakandetera orugambo nija nakugambura mbwenu nsasire comment section ekamisleadinga mbwenu nagamba ebigambo bitine mutwe na kibunu mbwenu onsasire nayetiisa onsasire imwe